Twagenzo yingira ekivulo kya King Saha ng'ekyalo eyigiye emboozi. Haleka naawe. Era lwe gibadde bamupima ku King Saha. Asijja kugaata togeza mwana oyo ku musajja oli. Sinze. Temugezaako bannayuganda buli omu akola ebyo bye mujja ssuula abantu. Okitegedde? Si kwogera bubi kuba buli mwana ajja. Naddala abavubuka abo. Nze njagala babe baakabi. Kikulu nnyo ekyo. Ne buli lw'omuteeka mu mbeera eno. Ey'omupima ku minzaani. Ono omusajja gwe mumuteekako. Nze mutya ayimba ayinza n'okukwasa amatu. Wano naakalaba ebivvulu ebi. Bisatu mu Uganda. Nga bya ttabbu. Nalaba ekivvulu bakiyita embuutu y'embuutikizi. Kyali Namboole. Ekyabukedde FM. Ekyabukedde era nange naliyo. Bobi Wine yali akandeeta ebiseera ebyo. Kakati nakiraba ng'ekivvulu ekikyasinze. Ne leero nnyinza okugamba wanene nnyo era. Namboole. Kituufu. Naye ate n'ekkololo eyo ogiraba? Nnene. Era temuzanyisa bakenzo abo abaagikuba. Kenzo yakola ki? Yakubirawo festival. Yali ya ssente mmeka? Yali ya mitwalo 2,775. Baazirika. Ate abantu bagenda mu kivulu kuzirika oba kunyumirwa. Baanyumirwa. Baafika. Tebaafika. Wano baafisse ekkololo eyo ogiraba? Eremye n'abakulu ogijjuza kati kagamba amazima olwaleero. Okimanyi wabaddewo kololo 3. Kololo 3. Abasigadde ebweru n'ababadde basigadde mu kkubo nga bakyajja. Kololo 3 nga zijjula. Kati kitegeeza ne Namboole ntono. Twagala Namboole kati. Bwe mba mumanyi yeesinga ffe gye twagala. Mwagala wasinga. Namboole. Awo tujja kuteekawo omubiri tufukamire. Tugambe omutanda w'endongo atuusa azzeemu neera asiimye. Nalaba Honorable Betty Namboze ng'agamba nti Saha tumuleke nga tumuyita King Saha. Bwe tukifuula eky'Oluganda, kabaka ali omu y'owa Buganda. Ono kabaka wa Ndongo. Okitegedde? Kati babyawule. Honorable yasoma ebintu abimanyi bwensuubira. Si kuyisaamu maaso naye tuzze tulaba ba King of Dancehall. King Michael. King Michael ye nga teyamugaana. Chameleon yabalekera date eyo Saha gye yakoledde. Mujjuke Chameleon yavaayo mabega n'agamba nti Saha ekivulu akitadde mu lunaku lwe era yaluvuddemu. Byekwasa omuleke kakati ffe twadde tumanyi banajja bayige bwe bakuba kololo. Nayongedde okukakasa omukwano gwa Bobby eri Saha gutya. Ekisooka Bobby mabega kwa itula yabadde alina mu butakanya ne NBS eyategese Saha. Then n'ogattako ekyakkololo ekifo Saha we yakoledde. Nadde nsuubira Bobby nti leero kaasirike abireke bitambule nga ebikola olw'okuba kiri kololo ate omutegesi NBS. Naye Bobby kati naawe era olina okimanyi omutegesi asobola okuba kyaliwooli. Era nali neewuunyiza nnyo. Nenga kabaka bamuwadde kololo ne wabeerawo embeera egamba yazaala muwala gundi yakola atya. Okitegedde? Ennaku zino nno babitankuddeko omuwala. N'agamba nange nze mulinamu abaana mmwe mwogere. Nange nkuwagira boogere kubanga oli mukyala we. Bannaffe aba Modern ne Nile bakola butto, bakola sabbuuni, bakola eŋŋano, bakola ebintu bingi. So Modern ne Nile bye bintu bye bamukozesa mu maduuka mu ebiri. Nile? Yenyabo. You wanna make tasty food and serious. You want to do that doesn't steal. Come that in one no your Nile. Seek a debut to one Nile. Nile agro ya seek a debut to one Nile. Can that in one no your Nile. Seek a debut to one Nile. Can that in one no your Nile. Bulungi n'okusingawo, tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa buto wa Nile alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu n'eŋŋano ya Nile etakwatira ku ngalo. Nile yennyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. Kale abatulaba
okwetoloola ensi yonna tubabuuzaako mwe bali kubeera nga ate mugoberera ensonga buli tuvaayo ne tujja okwogera ku music industry ne tujja okukoona ku bimu ebitambula mu ggwanga ne mutuwa amatu ate ne mutuwa n'amaaso muba mukoze kyamaanyi nnyo naddala nga nsinkanye musajja wange Kabaaya abantu bo balisigala basiima ebbanga lyonna nti ebikuvaamu bya makulu oba ofuna bulungi ekijja mu ngeri gy'ofumiitiriza mu nsonga ezimu wadde buli omu amanyi sayidi yo naye waliwo ebintu ebimu bye bagamba nti Kabaaya ayogedde point waliwo n'obutaba sayidi yange ne sayidi eri bw'ekola ekituufu nsobola okugamba ekyo kituufu naye ebiseera ebisinga kibaako ekikiri emabega kyekitwawula naye nga bwe kiba kituufu sayidi eri n'ekikola nja bagamba era kituufu naye ate sayidi eyaffe ye eri eti kale Kabaaya nga tetunnagenda ku nsonga ya King Saha njagala osooka okumanya embeera y'obulamu bwo buli butya nasembayo ng'abasajja bakkubye so simanyi oli otya kati wenjogerera kati njagala kusooka kwebaza bannayuganda mwenna abali ebweru wa Uganda n'abali mu Uganda lujja abantu baafaayo nnyo ku byantuukako n'ekirala basobola okumpa obuyambi naawe oli omu kwabo naawe wafaayo okitegedde kyenjagala okuddamu okubagamba nti buli kimu ekyanvaamu nze nina okusalawo ngambe bankoleko kino oba bansala kibuno banteekemu amannyo oba bampaaga okwambala nenfuna amalwaliro agagamba jangu tukoleko bwereere fofiri kale n'olwekyo nyongera okubeebaza temujjanga okwo mbadde bubi nnyo olujjanga n'okusitama ku ttooyi eyo nsimba mikono mabega nga bakuba wadde ntambula naye era neerera okusitama ko kukyansumbuwa ensigo si ebeekoseddwa bakukeberako kiba kinywa affe mu ggeto olumu ebyo tuwona tulina bye tumanya ne tugaakyo kijja kuwona naye mbannaffe bali eri abalina mu ssente awo alinnya n'ennyonyi n'agenda bweru naye nja kuba bulungi nja kutereera okay kale kirungi nnyo era kitukoze bulungi okuba ntukusanze oli yaddeko kulikayo ku kivulu kya King Saha era nakulayo ne ku stage ng'oyimbira ku bantu twavuddeyo na mwenna abaabaddeyo mukulike eyo ate era temujjanga okwo oyo ye kabaka w'endongo nze nakkiriza Saha abalala tugoberere mwe mukkirize tugoberere bw'otakkiriza nze tombuuzanga naye ekintu kyanyumye abantu kale nammwe abaafunye obuzibu olw'omujjuzo nti waliwo abaazirisa obwedda basomba fe abaabadde baaka stage eno obwedda yeewali ewangu okuyisa abalwadde naye neewunyiza nnyo ekitegeeza abakyala bano era abakyala bano baali badde bakolwako bulungi naddala mu byobulamu mu bantu be babadde basinga okusombayo babadde basinga kuba bakyala abakyala omukka basika mutono abakyala bano ensonga zaabwe zaali tunuuliddwa nnyo siga nti kusosola naffe twetaaga naye abakyala bano natidde nnyo era obwedda mbuuza lwaki abakyala bokka buli gwolaba basitudde nti azirise mukyala kale n'olwekyo nga kyentegeeza nti bali wiiki kyova olaba nina be nagamba nti Bobi Wine bw'alaba omukyala ng'asala si kuga nti oba agenda mu mukwano oba nti mulungi naye amuwa ekitiibwa ekyo nti omukyala ye yaŋŋamba omukyala tasala nga adduka ate abamu baba basitudde ye yagamba omukyala tasala nga adduka tokikolanga n'agamba osiba n'omutunuulira n'asala ate ku sipeesi ye paka lwamalayo ekkubo n'ogenda Kabaaya tusoketerezeemu ekintu kino nalabaho Honorable Betty Namboze ng'agamba nti Saha tumuleke nga tumuyita King Saha bwe tukifuula eky'Oluganda kabaka ali omu y'owa Buganda naye ndaba mulemedde nnyo ku kya kabaka Saha n'oyo akyogedde Namboze asobola okyogera nina n'omusajja omu gwe nasanze sigenda mwogera linnya nga muyimbi nga tuva mu kivvulu naye ne musisinkana ne mugamba kabaka omulabye yaŋŋambye tomuyita kabaka ali omu
muyite King Saha. Kale naye sijja munene naye ate kisoboka ne tumuyita kabaka. Tetumuyise kabaka wa Buganda, tetumuyise kabaka wa Bunyoro. Ono kabaka wa Ndongo. Okitegedde kati babyawule. Honorable yasoma ebintu abimanyi bwensuubira. Si kuyisaamu maaso naye tuzze tulaba ba King of Dancehall. King Michael. King Michael ye nga teyamugaana kugamba nti weeyita otya King. Tuzze tulaba neno babini mani nga yakulaga ye King of Dancehall. Naye kino ekya Saha mukiyitiriza nnyo kabaka Saha. Si kibi nnyo okusuddi kwega tekiina buzibu okusuddiya omuyimbi waffe nga bwe twagadde yoyo naye Ssaabasajja Kabaka bw'ateeka emikolo gye ffe era tugamba oyo Ssaabasajja Kabaka mwatulabyeko nga tukuba place up mu maaso ga King. Temunnamuvunnamira. Wabula ekyenjawulo kye tulina nti twava mu byakabaka ekintu ne tukizza mu Luzungu bamuyita King Saha. Naye erinnya King Saha oliraba nga lijjula ekyakabaka ekyo kiraba nga kijjula kabaka Saha. Oyinayo omulala? Mmwe muyinayo omulala? Oyagala tugamba ani kati? Tewalabe yakuba alubamu n'agenda e Kenya wonna. Waliwo gwenno. Naye era ebintu bikyuka. Kati n'ekirala nina okukkiriza nti kabaka waali ennaku zonna omanyi lwaki? Simulabye leero. Simulabye leero. Wabula omusajja oyo kyemmanyi nti omusajja ono buli lwaludde mu kintu kino n'okwongera okumanya kubanga music ono omulaba n'ono amusoma ne bwe bagita teggwayo n'oyo gw'olaba ng'agimanyi asangayo omulala n'amulaga nti gw'ogikuba bulala oba okyagikubakuba ng'osanga Azizi Azizi ng'agikuba. Kati music ono ebiseera ebisinga omuntu alwawo ennyo ng'akirimu kati wuuyo yatuuka ne ku ssente kubanga King oyo omulaba mbadde nkigoba ng'omuvubuka oyo omulaba twegwako munda ejja eyo mbuntu obutonotono bwa mitwalo 15 naye era ng'omuwulira ddooga alina pawa kati naffe nga tulina amaanyi nti tuyimba ku luguudo emisana nga tunoonya 10 bwe twagendanga okupafominga ekituufu nga be tuyimbira bawulira bituufu nga n'obudde tubuwa ekintu ekyo kati kabaka takyalina mulimu mulala. Kabaka ogenda omutunuulira ewuwe asiiba mu kuyimba aba ne melonize wali buli kimu ebyokulya biki nammwe abazze ne mwegattako okitegedde ogenda okumulaba ng'olunaku lwonna oba omwaka gwonna bw'aba tali mu kuyimba waka aba ku performance already yalina emirimu. Nze ndi mugamba nziramu kyogera nze nkigamba bw'oteekwata kabaka ekiddako gw'onambuulira kati era baganyiiga. Abantu bave bonna beegatte ku King Saha abayimbi ab'enjawulo abamu bejjusa lwaki bamuvuluga. Omanyi munna ebintu bino bwe tubiraba nga nze oba bwe nnyinza obbiraba oba lujja bw'abiraba omulala ayinza obutabiraba bw'atyo naye waliwo omuntu gw'olaba ng'alemezzaamu ate n'afuuka ekizibu oyo ddooga avudde mabega nnyo era nze siina na bwe nnyinza nakunooma wabula nze mba neewuunya Katonda. Okitegedde? Kakati kabaka mumulekere ebitiibwa bye mu ndongo tetunnagambako nti kunnamulondo. Kakati tutunulire ekivvulu nga kyo abantu baayitiridde obungi abantu ne zituuka ssaawa 10, 11, 12 nga sho yatabye dda. Kakati olaba wano naakalaba ebivvulu ebi bisatu mu Uganda nga bya ttabbu. Nalaba ekivvulu bakiyita embuutu y'embuutikizi kyali Namboole ekyabukedde era nange naliyo. Bobi Wine yali yakandeeta ebiseera ebyo. Kakati nakiraba ng'ekivvulu ekikyasinze ne leero nnyinza okugamba wanene nnyo era Namboole kituufu naye ate ne Kololo eyo ogiraba nene
Era temuzanyisa bakenzo abo abaagikuba. Kenzo yakola ki? Yakubirawo festival. Yali ya sente mme? Yali ya mitwalo 2 7,500 Bazirika. Ate abantu bagenda mu kivulu kuzirika oba kunyumirwa. Banyumirwa. Bafika. Tebafika. Wano bafise Kololo eyo ogiraba. Eremye n'abakulu ogijjuza kati kagamba amazima. Olwaleero yajjuzibwanga. Olwaleero kati oyo yasoose. Oluvannyuma lw'emyaka emeka katulabe? Emyaka 221. Okuva 220. Mbadde sinnaddamu kulaba Kololo ng'ekwebedde bweti. Ogamba mbino eby'ebivvulu oba bivvulu oba mikolo oba bikinze simbadde sikirabangako. Nakirabye jjo. Iyo emikolo togigoberere gibeera. Iya mikolo nawe. Ng'abantu bambadde kkale emu. Mikolo ate otisse n'abantu obajjeeyo bamaze bagaye. Kati mwatujja eyisingiro tetulina zituzaayo. Wawulidde yagamba nti tetulina transport. Teyabaddewo. Okitegeera gwe okimanya ekyo omuntu okwata ssente ze n'asasula n'alinnya transport. Neraavu eyo ogitegeera wamma mwekubira engalo. Nze mbakubidde obugalo. So embuutu y'embuutu kye kivule ekikyakusinga. Ebyo bikyali 2. Ekyokubiri? Kyalenga. Busaabala. Kivule kya Bobby. Akkiriza. Busaabala. Ng'ate enkuba yatonnye ky'oba olaba Bobi Wine yagamba lumu. Waliwo ekivulu ky'omuyimbi omu. Bamugamba ne sizoni ng'enkuba ateegize. Bobi Wine n'agamba enkuba etegeeza mukisa. Abalala bamutegeera bubi. Naye Bobi Wine nange kati ndi mu kutya Kabaka. Naye ate era nsigala ngamba naye ate Bobi Wine ono musajja muzibu. Kabaka wakabi. Okitegedde? Kabaka ogenda omulaba nga musajja mugoberezi wa Bobi Wine nga nange bwenkola ki. Lwoli. Kati ndi mu kusuubira abasajja bano ababiri bali kimu ddala. Amagezi ono agamuwaako n'ono n'amuwa ku gage tebatya. Kubanga waliwo ekintu ky'olaba ky'olumba nti Kololo si nnyangu. N'ogaana kuleketa oba n'ogaana wali n'ogamba njagala Kololo ggwe. Nga tewannayita mwaka. Omusajja Bobi Wine yagamba Kabaaya tusasula ssente miliyoni 2 okukolera ku Afirikana. Miliyoni 2. N'agamba naye olaba nsobola okutwala ebintu byange Busaabala. Ekyo bakiyita kutalaafiya. Okitegedde gwe Busaabala gyeri. N'embeera gye twaliko nti Busaabala kyalo kipya okitegeera tukigamba maaso g'abantu kibagamba ku matu gaabwe. Kyali kyalo kipya. Nene ntya Bobi Wine ono era mutiira ddala. Nga Busaabala yeebulayo yadde emyaka gy'alinga 3-4. Wabula buli gye twagendanga okuyimba oba Kabaalewa omwami oyo nga tulanga One Love Beach. Nga One Love Beach yakagulwa tennasaayibwa. Naye omwami nga tulanga One Love Beach buli akwata akazindaalo oluvaayo oba tonnatandika nga gw'otandikira One Love Beach Busaabala. Kakati tugenda okutuuka okuba nti Bobi Wine yasaawa ekifo ekyo bakisse Mulevu. Munnange nga Busaabala batandise okubuuza One Love Beach naye nga babalaga loogo yaki. Byakifo. Ya One Love Beach. Naye ng'ekifo ekituufu ffe tugendayo kiro. Mupoyerayo bupoyezi. Nono nga tusula nayo. Kumba omukulu mu kusulayo ekimulemezaayo aba abala bintu nga tebiggwa. Buli lwatuula mu pozisoni eno mu mayinja nga ndowooza ye agamba awo njagala wabe wati. Olwaleero y'emu ku zi beach ez'ekibi. Yakabi baagikola lwakuba nti just kale tekyali open. Nerujja kkiriza. So ebivvulu biri 3 gwe byokyatenda. Embuutu. Y'embuutikizi. Kyalenga. Ne Kingisa atondeka. Tondeka Kololo. Bivvulu byo 3. Boyinayo ebirala by'omanyi. Ali eyo anaatubuulira. Wamma oyinayo ebirala by'omanyi. Anti jjukira twagenza oyingira ekivvulu kya Kingisa ng'ekyalo eigi emboozi. Aleka naawo. Era lwe gibadde bamupima ku Kingisa. Asijja kuga ate togeza mwana oyo ku musajja oli.
sinze temugezaako bannayuganda buli omu akola ebyo bye mujja suula abantu okitegedde si kwogera bubi kuba buli mwana ajja naddala abavubuka abo nze njagala babe baakabi kikulu nnyo ekyo ne buli lw'omuteeka mu mbeera eno ey'omupima ku minzaani ono omusajja gwe mumuteekako nze mumuti ayimba ayinza n'okukwasa amatu ate singa omusanga ayimba ng'ali mu bibye ewaka naggaaka bulaza gya tugendeko erimu nkulaga ebyakabi byange eno gye nnima ebyange kirowoozo kiyinza omugwira awo akayimba ne kajja n'ayimba ebintu awo n'omutunuulira okitegedde naye ng'abiyimba ng'abadde abiyimba buli lunaku naye nga kirowoozo kimugjidde awo n'atunuulira ebintu ebyo n'atandika okuyimba ayimba nze mbagamba ayimba akati gw'ojja kuddamu ebyo omusajja ayiga buli sekendi eyitawo buli katundutundu ka sekendi eyaabaako nekyapiikinga nti obwongo bwe obulamu bwe bwonna yakiwaayo yawaayo omubiri gwe n'awaayo buli ekimuliko n'akiwummuza mu ndongo awo kati banaamusobola nze nagonda so abadde bageza Rage nange mbadde nzija mbagamba nti mukola atogezaako tubagambye kabaka temumugezaako mulala yenna leero toleeta Kamiliyoni toleeta gwe Palasowo toleeta Bebe toleeta Musuuza toleeta muyimbi yenna mulala naye abo banenemu abo tobageza naawe abo banenemu waliwo abayimbi nga teyeetaaga luyimbi essaawa eno mu Uganda nga amaanyi ayina mangi kweyo bye yakola kakati sobola okubuuza ekibuuzo olowooza mutabani wa Amini ono simanyani Obote Milton Obote simanyani ono omulenzi Okena olowooza Okena bwe yalinga Obote pulezidenti nereero wali yali munene si bwe kiri kyogamba okyayinza okugamba leero nti munene naye si munene nnyo okupaka wali kuba kati pate pulezidenti mulamba bwe bityo bwe biba n'ekino mukikkirize tyabikyuse be bakkirize nti bino bikyuse tugondere omwana naye bannange ani agondera bannange ate nange nkoogedde ne mmala ne ŋŋaaga bwana era ze nsaba Katonda ne bandeetera Bebe Cool atubulye ku kivulu nange kyenninda nga we kyatambudde bannange nninda ekyo naye era nga bw'omanyi omuntu w'omutima omubi asobola okulaba essaati ennungi n'agamba naye yagitunga amapeesa ago yassaako maanyi naye omanyi lwaki Bebe Cool temumwagala musajja ayogera ekigambo kyate tumwagala nnyo yensonga lwaki twamuwagira n'afuuka wakabi ne tutuuka n'okumwogerako omuntu gwe tutayagala tetumwogerako twogera ku musajja waffe Bebe Sali gwe tumanyi Kamiliyoni yabalekera ddeeti eyo saha gye yakoledde mujjuke Kamiliyoni yavaayo mabega n'agamba nti saha ekivulu akitadde mu lunaku lwe era yaluvuddemu byekwasa omuleke kakati fe twadde tumanyi banajja bayige bwe bakuba kololo kyekyannumye nti kati awo temugenda na kuyiga nze mbadde nsuubira timugenda kujja omanyi n'ebyawandiikibwa bigamba ate baakuzala wenga lwa myaka gy'oyina naye ebigambo ebikuvaamu oba oli muto n'ekigambo ky'ogambye omukulu ono nti owaayi awo tebakolawo ssusu oli ku kkubo okitegedde emyaka egyo omwana omuto bw'akiŋŋamba nga nkyama ku kkubo mbadde nsumulula empale mba mpulira nga nkutuse n'ennyingo kakati nkireka kati bano ensobi gye bakola bazalayo emyaka ne bagamba oyo omwana bazze bakikozesa n'ekukyagulanyi oyo omwana waliwo eyagamba akaana akato ne kabayimiriza mu paaleedi omusana ne gubookera awo akaana obwana ne kabafungisa emiguu kalina amasannyalaze bikyukamu bagande gwozadda kkubira engoma n'ozina sannyalaze likyukanga sannyalaze likyuka so kakati Kamiliyoni tumwebaze olw'okuba wa ddeeti eyo era nammwe mumwebaze banga liyiseewo lingi ng'omanyi nti no Kamiliyoni abakulekayo kivulu ku lunaku lwe lumu kati ekizibu kizze teyalijjuza ekizibu kizze kakati gwona akatwala Lugogo saawa wuuyo kati tetukyamwagala awo tulaba Namboole yennene
ate kati kiki ekiddako kabaka tukugobye mu buntu buno kuliketa obwo tukugobye Kololo tekyalina makulu kati Serina erina teyina banatuwa compound yonna n'ekizimbe bakijjewo nammwe tubagobye Seraton erina balina garden yawo ko basanyukirayo Christmas bantu nga 2 naawe kati tuba tulagewa Namboole mpulira ekisaawe ekipyawa eriye Hoima tujja kugenda Hoima mukimanyi ne bwagambe Hoima saha kakati okulaga nti ebintu bikyuse wamma gende Hoima tugenda kuzivuga nga tugenda Hoima naye ekiro kawunye nze yange era saatutte oba babamaliriza batya ab'okumukaaga eyo simanyi kati ekivulu kya saha kyabaddeko upcoming bangi bayimbye abayimbi bano betumanyi bulijjo ab'amaanyi bazze nga batonotono si be twali tusuubira tugambe nti abataza abanene banoomye babadde bize oba saha yasazeewo nti kaawe bano baggeto youth nabo bagendeko ku stage ennene ng'eyo tebikyalimu kwegayirira wano tewakyali kwegayirira upcoming yadde mungi kabaka ekintu gwakirina ekisooka kankunyumize bino olwaleero media yonna buli tikitoka yenna ekyokukola akimanya ate onaakolera omunafu munnange aliko content tukolera kabaka ne tugamba omutanda munnange nze namukwatamu awo nendaba mitwalana nga era mbagaana okwegeza ku musajja oyo nakwata essimu yange bwe nti neŋŋamba mbagamba bino ono ebyaddirira emitwalana mu lunaku lumu 2 abayina amasanyalaze kati nga nva ku oyo abatomuvaako ate era nga kabaka ebisinga olumu ogenda okulaba ye musajja gw'oyogera naye oba nakukubira akasimu naga akabulaaza kulika nagamba ako akasente kakubeeremu nga tewamukubidde essimu nejjo kati kankuzese mbadde mu kivvulu naye netiwaaka nti Kololo tewaba yabadde enzibu kati yali mulyannyama ate oba ye yajjeewa yebeezammwe zikola zitya sebo ate yansindikidde message naŋŋamba jangu emabega wa tenti wano mu VIP kati message nze nenjiraba nga ate ntuuse n'eno netiwaaka okukola ki neŋŋamba omukisa gundeese naye era olulala oli mulaba ndi mulaba ate ojja sowa n'omunoonyako musajja ng'oyo kati ng'onzija ku basajja ng'abo sajja baddala abasajja baddala kakati saha bw'abanga aba upcoming wakigenderedde ekyo nkikwebaliza abantu simu kubanga abantu olaba ebiseera ebisinga wetutuuka ku shows ezenene ate bano abalala bano abajja owerekera babanga be balonkinga oba ofuna bulungi naye woowaamu bano abaana nabo batandika okufuna ku experience eyo okuyimbirako ku bantu abangi kirungi nnyo bbawa oba waamu era nange nina omwana gwe natutte bamuyita Kaida gwe wayimbye naye naye ng'obulamu bwe bwonna bambi kyalwanirira Kaida gw'obadde naye era ye mwana n'omulaba nga musanyufu naye nga gwe ebintu bambi obimanyi webale n'agamba omwana nze pulezidenti otadde kati ekituufu natuuse ewa King nentunuulira abaana bano batiimu King Sir bavubuka bato myaka 18 20 mu giijo okitegeera ng'olaba generation yaabwe balina kye balwanirira bapuusinga omuntu waabwe babeeko naye waabatuusa nabo balina we bamuwanika naye ate nabo alina byabakolera abaana abo ekitabadde mu bayimbi abalala tubirabye mu bayimbi batono nti abamu kwekkusa n'agulira abantu omwenge nga ye kyamanyi ng'ekye n'aggula emmotoka ku Ntebe Road ng'agipanzeemu omwenge n'atamiiza abantu sikubasiriwaza naye ono omwana kabaka atunuulidde obulamu bw'abavubuka generation ye batambula nabo abayambyeko kyova olaba mutuufu obutabagamba bali nti oba mujja oba temujja isoke n'abantu balabeko tuwagire nnyo abaana bano endongo eno ogiraba endongo eno musobola okulaba omwana nga kabaka oyo nti atuuse awo naye abaatunze ebyokulya nga ssente bazifunye zisobola obbayisa mu mwezi abadde abanjibwa kale nti ng'agenda kukasasula naye golooza baabaddewo 12 nga bali bati
buli omu ng'amufunako omuyimbi buli omu asobola omufunako okimanyi ku miryango awo waliwo sayansi nti waliwo abavubuka bo nga bajja ne bakolagana n'abasirikale bano ng'asobola okujja omuntu mu layini eri yaguze tikiti naye ye kyamukolera nti wano osobola okuyingira n'otasimba nnyo layini n'akwata abantu 5 n'abaleeta nga bamuwadde mutwalo n'anyigira omusirikale eriiso n'ateekawo embeera awo nagaawe n'abasindika munda 5 balina etikiti naye n'afuna awo ogenda okulaba nga ebiri awo bingi ku muntu omu naye bwe tuba n'abantu 5 nga bonna baakabi kitegeeza abagenda okusavayivingira ku bantu aba 5 bayinza okuba emiliyoni n'emiliyoni kati tubawagire era tulabe ku bitone ebipya tunaalaba tutya ekipya kati mu kugumiikiriza tulabye nti saajjeewo ekidandali ye n'aleeta stage bagikoze stage yabadde nungi nnyo ndowooza naye yo terina record tesinga ya Spice mukukola stage ate stage bw'ogikola neetaleeta bantu nze obwedda mpulira bawaana stage nga tebinnatandika nga bagamba omwana oba akijja Kenya ng'oggyeko stage ya Spice neya Saha yabadde nnungi kuba Spice Diana yakola stage Spice ki? Ono Spice Diana waffe ono omwana omuwala yakola stage ey'akabi mbudda sitegeera ate bw'oba badde manyi oli omu Jamaica mbadde mmanyi oga mu Jamaica Spice oba yagikola ono sister mwannyina phone yakola stage ey'akabi ne Saha yakoze stage ennungi so stage Steve Jean weebale nnyo byonna bye mwagasse nayongedde okukakasa omukwano gwa Bobby eri Saha gutya ekisooka Bobby mabega kwaitula yabadde alina mu butakanya ne NBS eyategese Saha then nogattako ekyakololo ekifo Saha yakoledde nadde nsuubira Bobby nti leero kaasirike abireke bitambulenga ebikola olw'okuba kiri kololo ate omutegesi NBS naye Bobby kati naawe era olina okimanyi omutegesi asobola okuba kyaliwooli era nali neewuunyiza nnyo nenga kabaka bamuwadde kololo ne wabeerawo embeera egamba yazaala muwala gundi yakola atya okitegedde ennaku zino nno babitankuddeko omuwala nagamba nange nze mulinamu abaana mmwe mwogere nange nkuwagira boogere kubanga oli mukyala we okitegedde naye kaakati mbadde neewuunya yakifuna atya kati NBS yeesobola okukikozesa bulungi ekyekkololo nabo balina bye babayamba you never know osanga bakibawadde na bwereere kisoboka ne bakibawa bwereere ne bakolerawo tufuna omuyimbi aliko ng'ate ne tebamubagambye ne bamubagamba kuleba batuteekayo oyo yalina abantu yalina abantu anti nabo baba banja lujja nabo baba banja ne bagata tujja kuwa ssente kale katukikuwa genda okole so watyo Saha neyeetikka kololo n'agikola Bobby kati owannamboole tugamutunuulira nnyo owannamboole tumutunuulira nnyo kati owannamboole gye tutunuulidde oba kiri kyegambye ekyeri tujja gendayo Saha adda Namboole kabaka oba mwagala oba temwagala kabaka Namboole nga Uganda Cranes ate era agikuba nefikka abasigadde ebweru wammaka mbagambe nga bwe tufuna abo bokka nga kabaka era abamaze era nga bajjuza kololo okimanyi wabaddewo kololo 3 kololo 3 abasigadde ebweru n'ababadde basigadde mu kkubo nga bakyajja kololo 3 nga zijjula kati kitegeeza n'ennamboole entono kati Saha kyajja okukola kye bakoze ekibi balitaddeyo sikuriini ebweru ya 7 kitundu bwe batugamba ate wogattako wali munda mu kisaawe ssebo ntono kuba bala Namboole emira eno mu Butebe n'emira ne wali wansi mu kasaawe kololo eno kye baatukoze ekibi babadde balina n'otuwa amadaala gali gonna
Amadala abantu babaddeyo batuddeyo. Ate nga batuddeyo olowooza nga tekuliiko butimba eno abo be babadde ebweru already. Bamu ku bafikidde. Bafisse ne bagaaka twenyige ku wano naye ng'embooka ekaaba. Kati omulundi omulala owa stage mukwata ensobi. Ebweru weetaagayo screen. Oteekayo ebweru screen nti singa baba booze wee batyo oteerako abalala ne batasubwa. Kati ku madaala gye babadde balina okulaba. Kati awo nkuwadde ekisi. Toyinaawo waaka. Naye waliwo yadde ategese ssebo. Toyina waaka. Naye yabadde omukambwe. essuubi lyadde lisooka nnoonyezebwa wali. N'otateekayo wadde gundi ebweru. Bwe kibateereyo balabe ku kabaka wa w'endongo. Naye Saha akoze ssente mu myaka gino. Nagenze n'entunulamu. Ne ngamba kabaka ono gye bujja emyaka ng'etaano. Gwe twaliraba omuyimbi omulala wano. Bobi Wine ono yali ajja bikola. Twalirabye ku kajeeti wano naye embeera y'eggwanga ogimanyi. Naye kabaka ono ng'ali mu nsi endala y'omu gwe twalirabye ng'alina special jet. Nga ye muvuga. Kubanga ngenda n'entunuulira ne ng'akyagula nnyo naye ali bikoze. Ogenda n'otunula noga omusajja ono nga tannajja mu bintu bino obala okuva ku Ssemakookiro n'oyambuka ng'ekibaawulamu awo essomero lye yabalekera n'agamba essomero eryo mwe mbalese bulesi mbawadde. Nange oba natandikira ku kasomero kano kaluddewo n'akaawula ku kintu ekyo nga baawula na maama waabwe gye yakomera. Okitegedde ogenda okulaba busaabala gyekoma. Ogenda okulaba ewuwe n'otunula biriwo kitegedde n'ebweru n'ogamba eyo paakingi ababaka bwe banajja mu paakingi awo nga nazo ziringa yiika 3. Just paakingi kibeera awo ng'olaba omusajja obugagga bw'ayina n'ogamba ate bannange singa yayongeramu emyaka 5 emirala kati kabaka teri agenda mwerijjako wano. Tewali simusuubiramu agenda gatta kakota ne leero kati gwe balengere be twali tumanyi balegendi abaatuukayo ku toopu gwe balengere embeera gye balimu yeeyagaza ogenda okuwulira oli asabiriza ne bagamba n'oli asabiriza n'ogamba ani yali asabiriza n'aweza. Tewali wammayi kabaka yasobola kati. Yaliwo. Tulaba akasajja akatono ng'akasajja katono nnyo naye taata nga kazito wa kiro. Nalabye omu ku baana ba Alien awo ng'agamba waayi mubijjemu empala naye yeetakoma akasajja kaakubye ekivvulu ye Mijaagulo. Waliwo embeera ekukkirizisa wadde tomwagala kano kagumba kankejje. Oli kwaka kawoza kabaaya kagumba kankejje nga yali yasirika. Baasiba munne n'atyo. Ibula Kabadiyo oba yavaayo terinamwogerako. Omwana omuto. Si mpalana. Gundi mmwe mulina bwe mweyisa. Nga musuubiza bantu ngatto abo bennyini ne balumba kabaka mu lubiri. Fe abantu be nga bagamba Kabaaya bwe tukulabako obugatto bujja kukwata oba engatto tezikyanywera n'engatto byaggwa kati ne tudda ku busaale. Ng'embeera yonna gye baleeta yakutemula bantu busaale ng'ekiva eyo kukuba kutta kakati gw'ogamba eyo mbeera eggwawo nzibu eyo embeera nzibu okumalawo wabula kye mulina okukola mukeere ewa kabaka mwetonde kati ayagala nga wamusobyako Palaso dduka si oyo yakuba emmotoka ye kati oba oyo atya kati naye Palaso naso kugamba waliwo omuntu akuteekako embeera nti ategeka ekivvulu ng'akukuba embooko 10 ezo zimala gwe okubye ekintu kiri kati akutaddeko challenge otya n'okuteeka ewantu mu kafo akatono bajja kugamba kati tutandisa nti wano wennyini ffe tutandise tetukyaddamu kaayana bw'otugamba gundi yatadde ku kuliketa obwo nga tugamba lwaki tagenze Kololo twava ku bintu byeyo kabaka tugenda bimuganda era nze siddamu kulanga kivvulu kya Lugogo nga kya kabaka twagala Namboole kati
bwe mba mmanyi yesinga ffe gye twagala mwagala wasinga Namboole awo tujja kuteekawo omubiri tufukamire tugambe omutanda w'endongo atuusa azzeemu neera asiimye abantu bapise ekintu kya saka bannange tutunulire ku bifudde saho w'amaanyi biki by'oyinza okutunulira ebifudde saho w'amaanyi ekimufudde ensonga kati ensonga esinza omufuula ow'amaanyi saa ekisooka abadde sayidi y'abantu eyo nsonga nkulu naye n'ekirala nga King ayina obumanyirivu mu kintu kino ayina obumanyirivu myaka 10 n'okusoba Adoga ayimba kabulaza ayimba ku busigine eri kati n'ekirala nti ennyimba ze zirimu feeling akuba mitima okuyimba kuno okulaba biyinza okujja ne muyimba laavu nga bikalukalu naye King ajja n'akugamba mukwano wendi waliwo akayimba kempulira agamba ndibeerawo simanya n'okola ki mukwano tonkyawa ogenda owulira akayimba ako oga mwana kati nina n'akayimba ka leediyo kentera owuliriza bakayita tokikola omukwano togumenya akayimba ako bw'okawulira n'owuliriza omusajja oyo era ogamba omwana ono taba kufa n'ono nga waali ate kyali badde kirala kubanga baali badde balina competition nti batambula mu mbeera y'emu era bamanyi obbikyanga embeera olumu naye oli abakubaawo ono yali badde tali kabaka yali amaze osonga yali asonze kituufu kabaka kuva dda yali wa kusonga naye kali baaba akasajja kabaka yamala kubuuka alina gye yali yeesibye n'abuuka akasajja kali ng'ate eyo buli omu akabayo ono nti waliwo neeyakagenda eyamugamba ng'ono nti ate waliwo oli bireke eyo naye ng'atya butya gwe baleke buli omu akikole ekituufu kiri nti bonna baali baddewo era bonna baalifunye naye tekyali badde kyamaanyi nnyo nti byaligenza okuggwa nga n'abalala bemwogera bali abali mu sitayiro ezo tetubalengera nti embeera ezze nti waliwo abasajja babiri wano bakooka bakuba mitima bakuba naye ogambye okubeera ku sayidi y'abantu byayimba okuba ku mutima zezo ensonga ebbiri nsonga bbiri nkulu nnyo nti leero siri w'amaanyi mu kuyimba siina luyimba naye olw'okuba ndi sayidi y'abantu bwe njagala okugenda oyimbamu ng'ewa kabaka era olaba abantu nga bakukubira enduulu abantu nga bakulaga nti oyimiridde nabo mu mbeera eno ate si kuyimirira nammwe nange neeyimiriddeko nga nze mu mbeera eno okitegedde bwe tutyo ali sayidi y'abantu kati tumalize nga tunamukawo ku bayimbi abalala basobola oleeta abantu Palaso nze mmanyi asobola Palaso asobola gwobireese ne wetaba Kololo at least cricket oval asobola lwaki atoogaane bwetaba Kololo bulijjo atugamba wakabi abayimbi wano obuzibu we buli omu agamba nnamba emu naye ne bagaana okukkiriza nnamba emu ate kati ono si nnamba emu aba 00 talina na nnamba aba talinaawo kabaka kati muggyeko n'ekyennamba osobola okugiraba ng'ey'amaanyi ne gaa zino 002 zino ye talina na nnamba yayeesigaliza amalayo goziraba ng'ezembwa nti 00 zino talina na nnamba kitegeeza bw'ogenda mu kubala wali ewasooka asobola okuba nnamba empaka ku 10 kati nze nezimuggyako ziri ne muleeta mu zino ezitaliiwo ze tutalaba ate nga waali wa bulabe kitegeeza akukuba nga tobitegeera byonna ggwe Kenzo aludde otuwaayo aludde n'okukola ku mawulire watuwaayo awo kiyinza musuuza mukwano gwe aludde okukola ku mawulire omanyi bw'atuula ku TV awo ebivaayo olumu tubiraba eno nga saawundinza bulungi naye kati aludde kozi ogwasembayo yagamba ati yagamba gundi mwavu ani sebatta yagaa sebatta mwavu
kakati ono Kenzo yakoma ku Kirigwe kyogambye festival yalina ya bwerere abantu basasula n'akanyonyi kajja bane Kenzo kati awo nze mba mmanyi akaliro ke twali tubataddeko ffe tukola ekintu bana abaana tebannate Kenzo yakola ekivulu n'ateekamu n'akanyonyi kugambye tukozesa ensobi sente zonna n'ozipakulayo n'enju n'ogitunda osobola okusigaza erinnya naye nga abakukuba okujjako erinnya bw'oba tunuulira nga tebaalisobodde naye nga bakusobodde. Kenzo yagwa Kenzo yagwa si oyo mukwano gwange yagwa omusajja yali abeera ku nnyonyi nga tuwulira Kenzo agenze kuyimba Senego Kenzo wuuliwa naye n'Abachina nga batandise okutegeera Kenzo Kenzo oba ennyonyi yakoma ddi akyagenda azirinya n'ayimba business endala atasobola kubanga kati eri atyayo bannayuganda olaba balumba jjeno ne bagamba wuuyo kakati musuuza tasobola batyayo kati batya ebintu bino obiraba tubyogera ne bagamba olumu twogera bino ebyasuula n'owe Tanzania nga yalina amaanyi sikyamuwulira nze nabyakoze Diamond Platinum ndabye omusajja wano yajja mu wiiki emu ng'omusajja alina ebigambo naye ng'omusajja w'amaanyi nga bwe yajja bwe yagenda olwaleero mmala n'emyezi nga wadde ku TikTok simulabyeko tulina be twebuuza ne tugooba gyali Wabuyu gyaliye gyali ate aliye aliye skin wali nnyo anti ku wano tetukyabalaba yakola n'ekifeeyo oba Makindi oba wa kikola kyate ekyo oba bbaala oba parking tagiranga nanti ntera kiraba awo mutimbagano mijagulo gyabeera bonna gye babeera abafangoni mbalaba nambwa gye bayita Palaso kyensinga olaba ono maama Palaso ye mijagulo nno yasigala kwali wamma gwe Palaso yakkolera maama Palaso maama Palaso yakkolera nina Rose yalangiridde ekivulu agenda kujjawo erugoga ku hockey ground nina bannange mbadde mpana kupostinga ka video wano neŋŋamba nina Rose lwaki totegekayo namusinkanya ekiro nampa aga 5 naŋŋamba kulikayo ate nno mwenna mwenkana obuwanvu nina muwanvu muleke ateekako akakondo n'awanvu naye ennaku zino akoze figa omwana nga anyirira lumu yenna mumyufu bwayaka bannange yanguwa tujje mwala ali fresh ayina skin ya okufukamira twegayirira ate n'oyo naye ali sayidi y'abantu nina Rose kwa nina ogenda kukubirawo era bulijjo kinnuma ŋŋamba batubba akalulu ate newana era gw'obite buta n'ekivulu kigaane jangu ate tokoma ku ekyo next lwa tulina okuba nga tukuba ebintu nga bitaano agende n'abesembabule abakubiremukko ne Sembabule gye baatukyankalanyiza naye obakube endongo ekirungi music amwina nina Rose nina akuba abaana abawala nno nga bakubye nina nnyimba zempulira ennaku zino baana abawala babaddeko awo emyaka ng'ebiri emabega nga be bakutte engule mwe muli babbi nka baani okitegedde n'abaana abawala bamaanyi abo baani simanya ba Spice kakati nina jangu naawe Spice totya ate abawala nno batiira bwereere baana abawala batiira bwereere kwakati ebintu tebikyali bya hit song mbona inayo hit abo abawala ate baludde mu kintu tebakyetaaga na bipya kati otugambe Spice nti tumwagazaako mbi tuleetera omuseese wano gweleeta museese yekaffe tokyali singo ffe nga tudduka negwe kateeka kunyumira era kanyuma olaba ne bwaba Chance Nalubega ne bwajja era bamuwagira tomulaba nkuserino ng'era bajja tebakyetaaga nnyimba mbi naye wuuyo agenda kujja omwezi bajje bambi mukazi wattu namulaba naye ng'akaaba baatubba
ate naye ennaku abantu gye balina ku mitima bajja bawagira mujje munnange ate byonna bigaane nga tubaliza Hildaman namulabe nga beetwala ne Amelia Kyambadde ku kuziika. Amelia yagambye yakoye Hildaman mwogerera nti yabba akalulu yabikoye yabimugambye mu lujjuddu nti ajjukira abantu abamubeererawo yamujja mu nnaku yamunazaako enfuufu kale atali ku bakulu bavoola Hilda akyayekera tomanya naawe kati ebyobufuzi obiraba ebintu by'obukulembeze bino bisobola obbaawula omanyi lwaki Hilda yalozaako n'alaba ekiriyo kakati ate ono ye yalwayo nnyo akitegeerera ddala amanyi omugaati kye gutegeeza ky'oba olabayo akyatudde mu lwatu agamba naye lwaki tondeka nesonyiwa yamusonyiwa wabakulu ekitiibwa kyekyo ekitulemezezzaako n'ebali bagatuddeyo mu nnaku omukazi yagambye namujja mu bwavu nga talina kyali naye lwaki ano temujjukira Hilda yali mwavu ate naye awo ayogeddewo yabiwakanyiza awo omusajja abadde alina akaswazike Hildaman nze mmumanyi omusajja abadde yeekolera ssente ze ng'alina ewuwe musanze ku muzigo ng'emmotoka agiina buli kimu abaana be nga basoma yagenda n'okumulaba n'ebikalu abiri ng'alina zihiiti era ze yamumanyira ate ye yaleeta n'oyo era Amelia gwe weerabidde Amelia bwe kaba kalulu nkakuwa mu area gwe ate kati gwe tewaali mwatulidde waligambye mwana gwe wannyamba nali mpedde Amelia n'ofuuka Amelia kati walikoze bw'oti kwatamu kino ekijja beera bwakisoogambe kiyega nkuwadde ekintu bannange muwadde naye nammwe mwagala kubeerayo paka bakubye ate era okomyewo waliwo n'emyaka kati tukkirize nti generation eno eyagala okwetegeerera balina ebiteeso ebipya kati agume bamwogerere kakati tuyinayo abantu bali wali baganye okwogera ensonga entuufu nti owaaye bakulu biri byonna bye tuteesa si bituufu naye ebituufu bye bino nti okukwata bano ababbye ssente z'ekizimbe tekikola makulu nga totubuulira lwaki bwe bizimbibwa temuli ddagala sooka oleka ow'ekizimbe okwata bbe eddagala ali ez'eddagala kakati gw'oganye okubyogera oli mugamba nti ono atambula agenda akwata abali b'enguzi kyokka bw'agenda okukwata abali b'enguzi alina fulaaga eriko ekifaananyi ky'omuntu omu akuba kampeyini kakati naffe tutandike kampeyini tulabika tulina kampeyini eddako gwe togirengera kisanja kino kiyinza obutaggwako ndabawo kampeyini wano baleeta omukulembeze ayagala okwesimbawo balamu agenda amutambuza buli wamu nayita abantu mujja tugende nga waliwo abakutte ekifaananyi ky'omuntu oyo fulaaga nkole bulungi nnyo naye nze bwe najjayo eyange eya NUP ne ŋŋamba naffe tutambuleko ate ojja kulabanga birala biba birina okyuka naye tebikyali byakukwata muli wanguzi biri mu kkuba kampeyini tulabika tugenda mu kalulu kalala katulinde tulabe nze ndaba gye tulaga tumaliriza tusaasira Nubian taata we yafudde era yaziikiddwa ku lunaku lw'ekivulo kya Saha andi basiraamu baziikirawo so obaka bukutuukeko ssebo musajja atalina buzibu so mwenna ababaddeyo mu Arua mwebale nnyo mwebalire ddala mu kusooka nadde no ndowooza wano ku luno olw'ebbombo ewali abanubbi awo n'aluwe abanubbi kyekyo so tukusaasira muganda waffe era tusaba Katonda abeere nammwe mu kaseera ako abagumye kabayo inawo akatalekeka eri abaana ba ghetto tutandika ku Mande nakyusizza system sigamba nko nagenza okulaba nga biri biruddeyo byonna bino bagenda tusaba misolo bwe tutuuka ku Ggombolo okusiika Gonja byakyuse scripts ezo biki ne tugamba buli ayagala okwekolerayo akasente akatonotono jangu tukuyigirize tugatandikira wano ewaka tugenda kuleeta empapula tugenda tandika okubayigiriza okukola ebbaasa
paper bags ezipakingibwamu ebyokulya obupakinga empeke ku mafamasi kwegamba ebikola ebintu ebyenjawulo tusobola n'okuba nga waliyo abali ku campus eyo olumu nga baali agadde otuwa voluntary naye nga tetulina wamu we tutudde kyenvudde nsalawo nabo tubayite bw'oba omanyi sabbuuni naawe osobola otuwaayo mu wiiki olunaku lumu n'otuwa essaawa 3 oba 2 abakyala ne bayiga okukola sabbuuni kati n'olwekyo bw'oba oli mu ggeto ezitwetoolodde okumpi bwe tumala wano tuli beetegefu okwetikka foomu zaffe okugenda mu buli ggeto kubanga tetujja kusangayo zi foomu eyo tulina ezaffe ze twabajjisizza tujja kutambula nazo kubanga bukolebwa ku foomu balina okutuula nga beetunuddemu nga balaba ekigenda mu maaso ebbaasa eggwetya zino ennene zikolebwa zitya n'obutono byonna gwe kati nga kyetuliko nti tojja kubulwa mitwalo 2 ojja kgenda obusaavinga abachipusi abasiika capati ate buba bwa layisi okusinga akaveera ate n'ekirala ne gavumenti erina otunulayo nti tuba tukuumye ne environment nti tuli mu kugjawo akaveera mu mbeera nti tugenda kikola mu bungi okwetooloola ziggeto n'olwekyo yali agadde nga tutandika ku Mande bw'oba olina essimu yange nkubiraako ojje ku Mande otandike naffe oba mwana muto oba mukyala oba muzeeyi gwe bw'oba onoonya 10 jangu tukulaga 10 ng'ate ebikozesebwa kawunga ka muwogo bw'oba olina empapula nga ziri eyo olina muganda wakola mu office babikuŋŋaanyo ne babitwala ne babikola ki ojja zikolamu ebintu ebyo ojjemu emitwalo 5 kyetugenda okukola kati kale ensonga eyo mujja kuba mwegatta Kabaaya ku TikTok kwali Kabaaya n'ennamba yange y'essimu kweri ne ku TikTok account yange yeeraga lwatu ekifaananyi kwekiri ekya Kabaaya era ye Kabaaya ku TikTok osobola okuba nga ate mumufuna ku nsonga eyo gyetujja okwongera okuba tubategeeza kuba ffe buli we tubeerawo mba nyina onnoonya Kabaaya era we mba mbuze omanya nali mmanyiwo atya si kutya kuba kati mbaddemu okulambula mu mambuka ga Uganda nenkomawokko ate nentambula kati mbuulira nange ojja kunnyumizaamu Uganda ogitambuddeyo n'ogiraba mu mambuka abantu baayo obulamu butambula butya ojja kankuleke era deka kankuleke wetyo tutambudde leero ebisigayo tujja kubiraba mu vidiyo yaffe eraddako ne Kabaaya mu budde obutali bwawala nsaba Katonda abakuume tudde mutusinkane Yenyabo. You wanna make tasty food and serious. You want to do that dancing still. Come the day one no ya night. Sika de buto one night. Nairo akro ya singa. Sika de buto one night. Kan the day one no ya night. Sika de buto one night. Kan the day one no ya night. Bulungi n'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa buto wa Nile alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu n'engano ya Nile etakwatira ku ngalo. Nile ye nnyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga.